Olwaleero yebadde ensinkano ya Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ey'omwaka guno n'abaami ba Ssaabasajja be yalonda okumulamulirako amagombolola ge okuva mu masaza 18. Katikkiro bano asoose kubajjukiza nsonga nkulu ez'okuzza Buganda ku ntikko. Abantu bangi balowooza nti bwe twogera okuzza Buganda ku ntikko ne bali mu Bulange ne balaba ng'enyirira ng'Oweekitiibwa Kawuki bw'agambye nti ekyo kye tugamba, oba ne bagenda ku mbuga tugambe ey'Ebutambala nti bagiddaabiriza, nti ekyo kye tugamba, ebyo nabyo bikulu. Oba ne babalaba nga bwe munyirira, batunulira mwenna munyirira. Ekyo nakyo kikulu. Naye amakulu agasookerwako mu kuzza Buganda ku ntikko y'embeera y'abantu abo be mbagambye be mubeeramu, embeera gye babeeramu. Agamba nti ekyokwekuumira mu mbeera y'okwekubagiza ne batuuka n'okugaana okukola beepo n'obutasomesa baana kyabulabe eri abantu ba Ssaabasajja. Mulaba abantu bano aboogera abakulembeze, omanyi ffe twakula tuli banaku era engatto twazisanga mu ssomero ekisubi era ffe n'amasannyalaze era twakasanga ekisubi era ffe. Abo batudoobya nnyo abantu bwe batyo, kubanga endowooza zaabwe zirowooza nti olina kuyita mu kubonaabona olyoka ofuna ebirungi. Ku mulembe omutebi tetukyagala. Bano abasabye okwekuba mu ttooki mu nsonga z'ebyobulamu kw'ossa n'empisa ez'obuntubulamu. Essaawa 4 ssaawa 5 omuntu atamidde. Abantu mubagambe tebanywanga mwenge misana ne bwe luba lunaku si lwa kukola, kubanga emisana lw'olowooza weebase. Emisana tuba mu kulowooza, ne bwe luba lunaku lwa kuwummula nti si lwa kukola oba lw'Essande ng'eyo Bukomansimbi, abantu tebakola. Lwaki omuntu akeera omwenge? Wano Katikkiro wanokoleddeyo essaza ly'e Ssese abaayo okubanga buli kasente ke bafunawo nga beeyunira birabo bya mwenge, ekintu ekyongedde okubazza emabega. Nagenda e Ssese mu bizinga, ekizinga bakiyitaani ekyo maama gye twagenda bayitayo batya? Kacanga. Oli n'agamba nti bwe biba bya anti omanyi swiiti omala mujja mu kiveera, si bwe kiri? Muntegedde, bwe kiba kyakulya swiiti, anti era swiiti oba omaze omujja mu kiveera, mutwalo ogwo omutwalo, naye okulya swiiti ng'aliko ekiveera 15,000. Nembuuza omukyala nti enjawulo wakati w'obulamu bwo n'okufa siringa 15,000. Nabirabako nze kennyini tebali yabinnyumiza. Katikkiro agamba nti ekyokunnyikiza ekitiibwa ky'Omutanda mu magombolola kirina kubasula ku lufuba era nga balina kukolera wamu nga nkuyege bwe zikuuma nnamunswa waazo. Myaka 32 twagala abantu Kabaka bamumanye mu magombolola. Kabaka abantu bamumanye. Waakiri mbakubirize buli omu abe n'ekifaananyi kya Kabaka mu maka ge. Ekyo nakyo kinaaba kizibu. Babe n'ebendera ya Buganda mu maka gaabwe, ekyo nakyo kizibu. Obwakabaka wansi w'obukulembeze bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwajjuza ebifo by'obukulembeze eby'enjawulo okuviira ddala ku batongole, ab'emiruka kw'ossa n'abalala okulamulirako Omutanda wabweru w'olubiri okusobola okuzza Buganda ku ntikko, nga kino bakiyisiza mu nkola eyatumibwa Federo ow'ebikolwa nga bwe balinda gwe babanja okuva mu gavumenti eya wakati. Ronald Ssenvuma, NTV, Akawungeezi.